Nkulamusiza nnyo ku Beg TV program ensonga mu ddiiro tuba twogera ku bintu ebyenjawulo naddala ebyobufuzi. Ekiseera kya byabufuzi ebyobulimi katugira tubiwummuzaamu olwaleero. Tuli ne Dr. Siranda Ssaabawandiisi w'ekibiina kya Democratic Party gwe baalondera embalala oluvannyuma lw'emiggo, eŋŋuumi, omusaayi okuyiika. Kulikayo embalala. Tewaaliwo omusaayi kuyiika. Ebyo oyogedde bya bwereere. Bonna babatonye omusaayi baali bawo. Omuntu yeesibako ogw'enkoko n'ajja wano n'agamba musaayi. Waliyo n'abeewamba kuno ne beesibako omusaayi. Tewaliyo mbala musaayi. Tewaliyo kibiina kiyinza kukola process nga ya DP mu Uganda. Olabye Entebbe weewooma. Tekiriyo. Walabye bali. Wali abaakola nga bo temwande. Ennaku bbiri temwabalanganako ndi bakoze okukyusa delegate conference. N'ebintu si byangu nga obirowooza. Entebbe ewooma. Entebbe tukola nkole tuli bakozi b'abantu. Eyokya. Eyokya. Naye ya DP ewola. Eyokya. Naye ya DP ekyayokya. Ogizanyisa si nyangu eyokya. Semateeka mumukwata mu kumakya kawungezi wali yakwata mu semateeka wa DP. Wali ebola batamuyina gw'otalabanga nako. Owa asesinga DP asesinga nabali abalala. Wali ekibiina mu Uganda ekiina n'ababaka mu parliament nga tekirina semateeka. Ebintu si byangu nga obirowooza. Tobawulira wano bulijjo wakifu bagamba mwagenze mu electoral commission. Semateeka naye wali abagamba si bwakyo. Basikamu ebyomunda ne balekamu cover page. So ebintu bino si byangu. Si byangu. And fenga abakola omulimu guno nga buli naku gwe tukola. Ebintu tebiba byangu. Naye njagala kwebaza abanna DP bonna kubanga tewaliyo kibiina kiyinza kuyita mu bintu DP byeyitamu. DP oyinza okuinsulting omukulembeze n'okomawo n'ojjayo fomu ate n'ojja n'ovuganya. Chairman we Nakaseke yagambye kaabalabako Nakaseke Mbooko. Tewali chairman eyo abantu banye bamwegobera era kati vice chairman wayo yakola. Oba tosobola kudiringa. Abadde bafunye stamp ya chairman oli. Oba tosobola kudiringa na Nakaseke iyo kati onaakubani Mbooko. Constituency wali ekyalo kikulemye ani gojja okuba Mbooko. Ababaka asooka akirininga ababaka badduse mwinawo katikati. No wali ekibiina kino kyali kivuddemu ababaka bonna ne baggwamu. Ne leader of opposition Basil Batalinga yana cross. Pate yasigalawo pate nene okusinga omuntu yenna. Pate nene okusinga omuntu yenna. Temutidde mukulu ate tutiye ki? Pate ffe twagitandika. Ebadde wano ebbanga lyonna. Lulume yagenze mu PFF. Sebamala aliwa agamba agenda ku DP. Lumuli Chadi agenda ku DP. Abo bonna ba DP. Musigazzaawo kati. Abo bonna ba DP. Era Sebamala saagala omuwayirize ne lumu. Gwerinda nomination. Baanonye. Tuliddamu twogere nga nominations we. Sooka ombulire bayinza okuba konsekwenseze zaabwe. Twaziwadde ne waiver teriyo na primaries. Ekibuuzo. Baanonye teriyo primaries ewaabwe. Lwaki mwongezaayo ennaku? No, lwaki tosooka kubuuza bali balala lwaki bongezaayo ennaku? Tulina abantu abagwa abavudde mu ziri ez'amaze badduka eno singa tugaddewo tuba tubafiirwa. Bulijjo bwe muteeze abantu omuntu abeera ne free. Naye gwe tokimanyi nti bulooka ekikono ate kikwatako seminti. No nedda sebo. Omuntu bamukubye mu NRM. Munuupu bamugobye. Omanyi omubaka gwe bayitanga Robina Ssentongo yafa. NRM yavuganya emirundi ena ng'agwa mu primaries. We yajja mu DP yayitawo. Ne Dr. Abedi Bwanika yavuganyako ku bwa president. Emirundi mingi. Bwe byaganye najja yayitawo. So kakati processes yalo baawukana ku bana ababo b'olinze NRM esuule. Ne Ssentongo yali agudde mu NRM. So mu political parties si sembezayo lwa kulinda NRM. Nominations zaffe nga party tulina process tulina okukola. Process ezo twakava mu NDC. Tubadde mu healing process. Tuteeka okuteekawo space ey'abantu abakkirizisa in terms of healing political party ekula n'abantu. Ate oba omukulembeze omala okulondebwa, to reasoning nga